Kale so basebo namanya bwe tubaniza bali kumboze ekyaddo na batugoberera mu kantu Bambita Rupi nanyini kabiro nanyini industry amanye yagwaleta bapya Mr. Mbaleta 226 Mr. Experience tukoma wat 11 tutumira ku buli batwagala abajanji line kwetuli ndine doctor Dr. Kapa president w'emigoteko mu ggwanga Uganda n'ebirirano bwe tutambula abatwagade tubabuuzeeko nabanyumiddwa interview ya Dax Cartel Sina kyenyinza bagamba wabula okubebaza bangambye interview ya Cartel yabadde nnungi nnyo bagiwomeddwa kasayogedde hit engeri yazikubamu abantu abalina zi mega ne Clever je namuteka mu line tugamba lwaki tunoonya ku musajja waffe Clever yayogedde ku bantu abalina zi masterpiece zi mega abazi kuba kasiza akweyogerera so kitegeeza buli bwe banakona ku muntu nga tumanyi nga tulina access tujja munoonyako twongere okuwaya naye tuli industry gyevudde wetambudde n'ekipya kyalina so Clever buuza ku bannayuganda n'abatwagala e Bulaaya n'abatuwomeddwa kantu ne ku mikutu gy'egyenjawulo bali live abali recorded naye nga bajja tufuna ate mu live amanya gange bayita yeso mugabi Clever James ajja akabaka omugwati 227 bye byatandikira 227 mwetegeko kuwulira ebikyuka byatandika 227 biretegeka okuwulira ebikyuka mu bikyuka tutandike ku 227 otambulira mu kodi ya 7 bwe wasoma ebyawandiikibwa osobola okutegera wa gye tuli tutandike ku 227 dakiika emu Clever ng'engeri gyabagamba nti byakyuka 227 byatandika bitya mu dakiika emu tetwagala wamu bonna ku lwawo 227 baali banyooma 227 bwali bunyomi 211 ne bakakasa kati tugenda kukyusa okudda ku original ensi yaleeta gwe tugenda okukyukira 227 gwebanga walaba ku byakyukira ku 227 ku video ez'akabi music ewakabi 227 nze okubasonolirako ngenda kubazzaako ko moroko katono naddala mu videos Dr. Clever mukuwadde naye ng'omulengera Clever we byakyuka Yesu ajja atya kuba Yesu tumuwulira nnyo kati mu njogera yaffe ensi yannemerera nga siraba yombeera ensi yannemereranga naye bantu bannange ne bannemerera noga nti nedda Yesu ono atalemererwa yaliwa nebaza mukama waffe Yesu kubanga yankolamu omulimu ogw'amaanyi nange okugamba nti 227 ojja kulaba ebikyuka ndi mukakafu kubanga tannabakundikirira mu bintu byankolera nga tujja 227 omuntu abane kasamba luji mazi wanani ensi yaleeta ani kasamba luji ani kigula luji kasamba luji mazi wanani wako unaishi wapi yali nkambwe yali tabu mazi wanani ogikuba abana ne bagamba ebibala yabyoza mu studio ya Dr. Jose Cabellion kyendagambe nti baali banyomi mu 227 bagamba ebibala yabyoza ana bagamba nti yakkirira mu mapeesa nange kanetwalireko 11 n'ensumulula olwaliro katulimba sumulaniza yanzigalira ebifu sumulula kati okunyoma kwaggwawo katugenda kukyusa oligenya Clever je buli mwalabe Clever je yo gwategeera atya kuva mu sound ne mu videos mumpulira ebya message byonna bigenda kyuka oyina wankuba kuli omwaka tuli bulungi ne mukama omutima yanyiga bulungi bewakyuka langi nange nensala wakugenda noli nakusangula bule buzigalale ensonga neziteeka ne mu bamawulire omuntu yali tampawadde meseji alesuubira kukola ki abantu bagamba nti obubaka obwo olina gye wali obusindika era bwatuuka tiwali yagala kuba mpologoma weka mu kisaka ne bagamba oluyimba olwo lwafaanana Forever lwa Dr. Jose Chameleone era lwamufaanana kubanga kati bwatulidde ekyo yinza oba tulakulira music lwamufaanana naye kyali kituukamu ekyo message nga waliwo baleka waliwo begayirira kyekyali ekyenjawulo munsonyiwe so obubaka tunule Clever je obuwomi bwa hit nawe tukikunuzeemu obuwomi bwa mazi wanani yaleeta birungi kimbulamu byali bingi naye kwagirako n'okubuzaabuza kuba nali sinema kunoonyereza ku bya mukama waffe okubuzaabuza kwali kungi nga yesi binyumuze mu bantu naye ng'erozeemu nga naive guy nga tolina kwolesebwa oli mu kuyaayaana so mazi wanani ewo ogikuba wali okyalina Kiwa Sonic Proline yali manager wo bagamba amalala
Clever ji wakuba hiti n'obeera amalala. Nze nazula anti amalala gasanyusa abantu ku nsi okugakuyita n'enkyaniriza. Ate okufaananakiriza Mukama waffe Yesu. Kitegeeza kati ate amalala gampoomera ng'ogerako nti amalala anti ge nali eri nga sinnalokoka. Ate bwe ngeega nti bajja kutegeera Yesu gye yanzijja. Yakujja malala awo. So Clever wokola hit eno ogitegula. Obulamu bwatambula butya? Abakyala okweyongera amataka shows kyali kitya? Abaana abakyala tebeeyongera, nze mukyala wange era yoyo omu tokyukanga. Ate okuva lwe yatukula kati seetaaga mulala. Bana abajjonkezi babeere ku kaji. Okuva lwe yakyuka kati seetaaga mulala. Nze famire yange yonna yatukula. Nze muganda wange muwulira enjiri naye omuntu okumuwulira enjiri nakkiriza nagwo mukisa gw'amaanyi. Nakkiriza. So ebyawandiiko bigamba oba ettabi ekkala balitema balyokyamu amanda. Mulina okuwulira enjiri baganda. Mulina okuwulira enjiri. Ekiri enjiri ekigambo kirina okutambula. Watali Mukama tebitambula. Mu kutegula awo birungi ki ebyajja ne hit nga tunatunula biri? Butunula ebirungi ebyakyusa obulamu awo nga hit mazi wanani ezze. Ebyakyusa obulamu ebiseera ebyo omukyala gwe naye kyali kiggwa. Omukyala gwe naye kyali kiggwa kiba nawangala naye mpaka myaka meka? 2. Ebyayitamu ebyo 2:7 nazaalira Jeremiah Kasozi. Mutabani 2:7. Oguma akasula gwirabira gulimu n'omuntu mulamba. Kale bw'oba ogamba birungi byava mu music. Ate nga sinatuuka nakugamba nti najjamu erinnya nga sinnaba kwebaza olwo nga olwo sinnaba muno okwebaza. Abantu abakyawakana nga dokita we mukukwasaamu nobagamba ensi yaleeta. Ensi yaleeta. Wali wavaawo ensi yaleeta. Omwana gwe nakola n'oluyimba yali bo baali bamanyi ngenda kukoma ku mazi wanani. Nayinamu n'ekintu kubanga okufuna omuntu gw'aluyimba naye nga mukola kikyali nga kyangu. Okufuna omwana ate ne bamuntwalako n'agenda mu kampani endala okuyimbira eyo. Isegeza omwana tulowooza yabivamu buvi by'okuyimba. Abamutwala butwazi nga baagala Clever gy'akomaawo. Abamanyi kwe kuli amaanyi go. Ate omuwala esegeza yagwamu kwatitwaddamuta ne bagamba noonyereza oluyimba nannyini bwo. Ate onawulira gali mu nkuba. Kubanga eri abazikayanira. Bwina ku bwina buli luyimba ndowooza omuwulira. Bagamba nti Sudaani eyo omuntu omu yagenda n'asooka asumulula oluyimba lwa Clever gye. Ne bagamba naye akanze nebaza Mukama kwa luwenda gawanga ngenza okuba music wange sanga abakalyoki nga bagamba fanya kazi nze yankolera bwe muyimba ku stage mu kalyoki banfuwa mwana watukubira engoma kati terukyali luyimba lumu terukyali nyumba 2 kati Clever gye yafuuka nsonga bwe kiri kidende wama kidende fanya kazi fanya kazi Clever gye nga amaze okuvutula okubanga ezo zonna zikabuna mawanga kabuna mawanga zajja na bizibu ki zajjamu ne ku bizibu kubanga nali mpanda okugenda mu basajja abanene zimanyi zenga kuba music wange nga kamiyona asookayo waggulu Bobi Wine Bebe Cool nga nze okuba ennyumba zange si yaleeta nga njala batuukamu awo nyini we bali kati ebyo byali bizibu byamaanyi okutuuka we bali mwalingamu ebyokusasula ebya sente nnyingi birimo olina okusasula akasente ebyo ebyo nali susuubya kati bizibu ebyajja gyendi wafunamu ebizibu byogamba nti temumuzannya ne bateekayo akasente awo era oluyimba lwange lwayitira ku radio CBS presenter bamuyitani yakolanga ku Sunday olwansi yaleeta olwa Manzi Wanani balukuba lumu ne bagamba nti wano baganye okuddamu okuba oluyimba olwo abayekera bawulidde muliro abayekera baagaana oddamu oddukuba naffe ntuzuula nti kisigeza lulimu ekintu naffe netwongerayo era bagaane ne bakuba naye kasaba okuba omulundi ogwo ogumu ensi yonna neruwulira lwali terukyasobola kufugika kyenva nebaza Mukama. So mu bizibu ebimu byosinkana ngoyamba because 2:7 eyo ngojja ne good life ngejja 2:8 tunuuliramu awo competition yawo wabagamba ennyimba z'abamu batugambanga misaidi ezimu nga gwenga omuntu zikusoose naye nga face tebagimanyi abamu ne baziwa kamiliyoni ago gaali mateeka ga company Proline mwe nali nva nakuba Manzi Wanani mala omwaka mulamba nga siperforminga nga sirabika ku bivulu naye nga ntokosa studio fumba yali strategy plan ya company manager wange yali abitegeera kuba yaliko manager wa Jose Chameleone naye simanyi lwaki akadda kutwali ffenna kuba yayita kyali yeeri netandika okubanga muwuliriza nga taata wangamba nti ogenda mu bbaala ye nga mbeerawo mu kyuma
naye abantu bonna abadirinzeko ne Jose Chameleone omuli ne ba Good Life ba manager nga mutera nnyo kubanga bwe bava mu Chameleone ate bajjamu mmwe naffe era bwe kiri abaana si baseketerezi bamba ba manager awo naffe waffe yambadde nga kubende ngoba Eiton badduka wange okuyingira wa Bebe Cool Eiton eno mukiwa Sonic Melody yadduka wange okuyingira wa Chameleone nabo sibanenya nabo sibanenya nawe bakusokola nawe bakusokola nze manager wange yampanika nandekayo mu bbanga kalinga jampanise mu bbanga sina sente sasula music oyo radio bamukube nga bwe kibadde nga sina motoka yakabyemalayo okubanga nziruka mu station yemu kyovola banga njagala nnyo Yesu mwoyo nalingwa n'aterayo engalo kituufu womala okuba Clever otubulako Clever abulirawa Clever asooka n'abula before nga kasa twatangana ne Kiwa Proline Kiwa Sonic omuzee wange n'angamba kati oba ina kompyuta yo kati tandika zikuba engoma kuba kati omanyi kimo kimanyi ndikola ka studio kange nasoka kuba mulimba bayita mbongo zimepotea mbongo kuba ebigoma olulima nalugabira Kampala yonna gwe buuza buli yali abadeko kana ebiseera ebyo yalina CD yange kuba nalaba balinga bateeka sente ndowooza mutaasa weetalawo ku mutaasa majestic yawo nagula emikebe gya CD ng'ena nensala ennyimba nenoonya buli boda ya stage weeri yababodaboda nga mbagabagabiza mbongo zimepotea mwana waffe akapya mwana akafa kakati olwaleero tetugenda gutambuza ku ground tugenda gutambuza ku mukutu ku mutimbagano gwe tuliko olunaku lwaleero tulaba omanyi olina bw'osawuningamu nga muganda wo Jose Chameleone oluswayiri ogutali musango kubanga buluganda balina okufaanagana naye oluswayiri nange we nawulira nga omuyimbi ali waggulu ennyimba ze z'oluswayiri bazaagala oluswayiri sirumanyi manyi kuluyimba nange nitandika odduyimba ate ne luba perfect Yesu yeebazibwe awiki bagamba walungiza mu studio omusajja nobba ekibala waba software gwaita Fruiteroops mu studio ya Chameleone kakati manziwanali nalukolera mu kkomera nga nkyabeera lira lyrics zaali za mu kkomera audio yaliwo mu kompyuta gye nali nabba era Proline yabimanyiiko ebyo data yina ne muleka mu studio ya Proline bagenda okunsiba erira nga data waali era mamala okunta najja muzi nenteeka oluyimba lwa Manzi Wanani traka yalo yaliwo ni traka yali yange yali amufuka bali bamuyita Kelly naye yali yabulanga alivaako ngenda okubira mulimba limbadde empandika mukomera nga lusaza kimu kakati luli lwali lwasanza nasaba mukama nga bali mpolimba nga ndugire engalo zange ne bwatalimba kirala era nga mbadde nsabiriza mukama ampe nga mpulira nawe so nina kuddamu nzikube so gamba kibala ku kibbeeri nze nasaba mukama abantu bayogera nti wakwata mu byuma by'omusajja nosokoolayo taata yangamba tovanga wa Chameleone nga tonakyoyize kati okuyiga oba kyenabba simanyi ansonyiwe ate nga ne bagamba bwe yali atekenye eyo naye yagamba kakwateko ku kibala naye dda yangamba tovanga nga tonakyoyize kati ekyo kyenayiga ekyo kyenabba ate abo bazzeemu bulungi so kituufu Clever wabula ne bagamba wagwa Clever wagwa oba tewagwa era nagwa mukama yanyimusizza sirabye omuntu asobola kunkolera kwiti zange mazi wanifanya kazi nsi yaleeta sumula nga nkolera concert naye nga ate ndaba bakola concert mu kiseera mu kibuga naye ate twagenda okwekanga nga ali lugogo wali Clever ngamaze kulajanira Yesu lugo lyafuluka lulima lwenyingisize Kampala buli muntu agamba ate kati oluvudde wanga talusuubira tulina video naye nga teye concert mu kibuga Clever gwe omu ku bayimbi abakkiriza nti wagwa naye Yesu n'akola ki if you can never accept the defeat you have to be beaten zinasanyukira okubonerezebwa kwange ekyo kyebaza eri Mukama naye saagala ddemu okumubonereza lwakuba gwayagala gwabonereza toyagala gyeyo mbooko w'okomawo odda n'oluyimba eddogo lyafuluka bampala nabowala nze sibawalananga nawe tobawalana banyiiga bunyiizi nze sinyiganga ate kyo kibanyiiza omukisa mpewo ne bw'okola otale kuzibirwa kubo eyali ku ziro ayita mbalekati ehiro obulidde oluyimba lunakuba wali erugogo banga nakubanga abantu bakaaba kuluno njagala n'okukaaba bakaabe naye nga basanga basanyufu mu kukaaba naliyo ng'abantu obasumululidde kakati ku 227 maaso ku mwoyo omukulu Clever enkolagana yo ne mukulu aliye ne skin eri etya tuludde balaba mwenna mwakola tune yali etusseemu ne mugala n'okukola ekifaananyi kakati
Alien tukwanaganye mu bukulu tajja kunzibira ku sukaali mubbire ku mata tutegeera butegeezi kyeki kyotegeezaawo twemalirira era Alien kyalayo nga agenze wa mukulu munnange kyalayo nga agenze wa mukulu munnange bise ntubadde ku show ze show za wano zira mu bantu naye nze ntuuse tungamu tubadde n'abantu nga 8 mu kikaali ng'olina Alien Skin nga nina Alien Skin kakati wano ekampani ndaba nti kirabika waliwo effujjo ly'okutuulira endongo n'ebivulu bogira mwesooti nga kasale mukama ajja naye nategedde nti tekiziba mu mukutu gwa music kubanga gwo gutambula kati 227 tayo seat belts ani anoonya munne kukola biri babitya nze namunoonya ova ekataluko n'omunoonya nze namunoonya nga ndaba teri amunoonya nze namunoonya n'ogamba kankulumbe mukole namulumba kutandika na ku kisaawe nga sinaba kutuuka waka ku kisaawe nali akomawo kuba e Bulaaya n'ogamba osaaga nga njala muno nako wali tujje ffenna muleete paka waka ndyoke nzire ewange era nalaba muyingirirawo engoma ne zitulika era nafuluma engoma ewedde n'otaapinga mu masanyalaze Kirepa akkiriza omuyimbi omulala yeebuzaabuzawo otakkiriza oba ojja kukakasa ojja ategeeza Kirepa yaani omanyi eyo eŋŋombo nze omuntu basinga ogikozesa onyingira ennyo nga okugamba ogenda kukkiriza ojja kukakasa Kirepa yaani bo bakukakasa kati 227 so oluyimba lwase mwali lukola vidiyo ndowooza mukama bwe yayagala kubanga twandibadde twakiraba dda naye ndaba naye takirumako ate nange ndi eno kati gayingira fulumya albamu namba nyinza obutasitiikinga nnyo ku ekyo mpozi nga waliwo ebiyinza ebikolerwa ebirala naye nga right now since manager wange yala fulumya albamu namba yaŋŋamba yagala kati ankole ne vidiyo yabukadde nga 2 naye nga vidiyo yakyandaba ye eri bulungi agamba wano wokyali kati nange ndi mwana mugonvu nnyo era ondaba wano ndi mwana mugonvu nnyo bantegerera kati vidiyo bagenda kunkolera mumulinde eno nina okugonda ng'eri bwemba bw'obasabula endongo omanyi twalikaawo ebiseera bimu ne tulowooza nti omukulu agenda kuleeta ne muganda we ekintu ate kyetwali tulinze naye simanyi sitaani kyali wakati awo agolabyeko ye mwana eriddeko tekutula kati laba binyuma bityo omanye nti kikima mazima omutima gukubaganye weita sunda bia tumunywe abalimu ebimekekwa kyomulume mbanako nawe tondeka engoma zitukubye engoma zikubye ye nkyazikuba kati abaana betwayimbira bakuze nga tuzze mwalaali abasajja nga Kirepa gye oba ogwo omugigi ogukuba engoma nti kati gukuba engoma bayo sibangu kusanga gamba n'okususa engoma eziwere omanyi oluyimba olutegula okuleeta olwokubiri ojja olwokusatu ojja olwokuna olwokutaano waliwo ekyama music obutamuteekamu mukama tata nze kinakuppe wa Jose nga mwayimba ennyimba ze mubeeramu mukama ngamba awo alinamu katonda omukulu oyo Kirepa lwaki Jose naawe nange ennyimba ntandika okuteekamu katonda lwaki Jose naawe oba Palaso oba Wizo temulina luyimba era mukama bwati bwayagadde kubanga bunaye gubulabe ejjinja mukyero lijja naye njagala ogamba Palaso twetagamu engoma ne Kirepa Palaso anaasobola Kirepa ngadduka nnyo anti njagala amulage nti ate waawo mbadde njagala mukulu Mirikwesi soka tumuleke Mirikwesi buli wasinkana omanyi sonozo nampologoma azike neziwuluguma buli emu nemala nega buli omu kakwate bibye nange kati noba oyagala kukolabo na Chameleone kati sikyayagala at least njagala ne puzzle gwe yampa at least akweriza liri puzzle abeerenga ekigambo kyayogera kibeera kikakaswa tekikomaawo kikukirira abantu bali bagala kolabo nze naye ye n'agamba alina kusooka kukola nani ne kati nza ne puzzle kati nina kusooka kukola na puzzle kolabo yaffe erina kuba na gospel erina kuba gospel tubalengera ne SB4 nga lula kolabo ewedde kyetaba tukako gwe ne SB4 SB4 muzanyo gwakomaawo kasita yanteekayo ku musana nange nensangayo yaliyo nga tasobola kwegaanika SB4 naye kikomaawo SB4 magomgo gatulaga nti yali akwagalako munnyo lwalaba sente nga SB4 nze nali njagala bere manager wange naye ndoza alina gye yali anjagala gye mukama gyatakkiriza naye njagala bere manager wange ate lwe yamaanagamba ate nze mwekyangiddeko nekinnuma namulupe wa Yesu namulupa nenga omusajja nziba njagala abe manager atagamba bantu mbukire vajja ate yekyanza ate nga gwe njagala abe manager wange kuba yanzudde
obuzibu bwava wakireva sente cheka ka sente haita ina ate byanga so kati oli manager gamba gana kula video ya mtu milioni neka abiri kati SB phone amutani kamioni abiri atandika okuba manager ngo babi yatya nenze nebaza mukama natulagala kukwatako okwongera okudda akuletera esindi ewuwe ekatalu komukozi studio ne sindi oli nange nenda bumukwano ogwo nenjala gubere gwaki gwakimemete nate yagugoba abale kirebaje olabye ebintu mu ggwanga Uganda n'ebiriraano ngai nebaza mukama era ntendereza mukama mbirabye ku nsi kuno Mbirabye ku nsi kuno kati abavubuka bonna abaagala okubalaga baberenga Kirevajo baberenga Bobi Wine Bekul balina okuyiga okutunga ekiveera nga kamyoni byasooka okukitunga ng'agenda kuba Namboole ng'ali kuyetivu nnyo n'akuba ng'ali smart ekiruga yakyetungidde si byakufubutuka eyo nze nnyimba nakopanga engeri gyakubamu ebivuga owulidde nga nkubira ddala firingi gye mpulira kati ate abayimbi bawano bo balina bakubira kali nange muguno omwaka manager asula album namba erwa eno bali masteringa eno beats kati the sound ezigenda okuba empya zemugenda ate eno beats endongo etula sound ya dry nali aso teri kudamu kwekwasa aina studio ngezi awo eno beats endongo teri kudamu kwekwasa in fact naffe wano ku sound wave Kireva tuna studio ajita sound wave tugenda kuwayo naffe ku album tuongerezeko enyimba 2 okuba enyimba 2 okuvanga obango simi tuna producer Big Devi wali wano nze kasitamuze mukama bwakiriza nebaza bwebaza manager mukama webale ona angambye nyimba 2 zibere ku album zeyongereko ku album ngena balope ewa MP Jesus aberenga solo kuntuusa wano people gambe ensonga zonna MP Jesus manager MP Jesus fetusazeewo ku album naffe tuongedeko 2 endongo weeri wano efuutuke wano malayika tumutadde bakakase Kireva yani omanye eyo yengombo buli wajjonkera omuntu ng'agamba ojja kakasa Kireva yani gwe bajja kutegeera so Kireva wakola concert ya soka experience ali etya womalo concert eyo odirayo ku boda nebaga omusajja akoze concert alinya atya boda okuddayo kubanga kinasaba kyali kimaze okutuukira nga nebigere sola bitambuza kyali kimaze okutuukira gumanye okubanga concert ogimaze ogikubye abalaki batakolerangako nga nawe okikakasa bulungi ekyo kale nga nemanziriddeyo ku bigere mpuliranga atambulira mu bire bakulaba olinya ku boda omusajja amaze otukuba olwo nga ndi kumunyenye mu bbanga iye kubanga papa mukaba bayakolera ekintu leka olima tulina video abane balwagala ne message ne bagitwala ne concert ne yimirira umwe namalo kola concert ate yaliyeke eyokubiri zali concert 3 eyentebe ne bagisazaamu entebe teyaliyo konzi twavera ugogo ne tudde mukono Braza yangamba bannaye basajja bagami batubeko kibatu compensating ngane kaja wali mukama atenda ajane ne yemukono ile inokutambula yemukono netambula kati sitoma sitoma kubanga muntu yenna no bontu wala ku show gumanya goto atatoma bobo ine mumativu kati okumuntu alango mutwala ku show ina mukunula obukunyuzirwa mpaka ze milioni 5 milioni 7 bwe biti so Clever endongo ngabo ojja basofa MPG za sono lwaki mwemeddeko twagenda okuwulira omuvuddeko akuvuddeko kakati zino nasomye mweremeddeko munyanga balongo nasomye byawandiikibwanga mukama fatugamba nti ali kuleta kaolo wachawo kali manya nti buli gwachawo yongera bongeze ngate kola ki kumwagala buli gwachawo oyongera ate kumwagala kakati katwe chawe zabagamba waffe kigamba betuyomba nga tuddamu ate katwe chawe nga betuddamu next time na yakirabe betuyomba nga tuddamu ate obadde byonna makide anawengawananite wako maziwa nani anaishi wapi vitu vya yabiyimba milele na milele mirembe na mirembe olinamu uko mu Kaswahili akule Kireva noni mabalo nkozene mugena zuri yako ngazifuluma baluka pende mwenzio maisha ni kama mulima Mola kikupatia usijifanye mbabe vinaisha vitu vya dunia wakikuangalia wanakuchekelea tajiri masikini na Kireva na wapata biri pende mwenzio usifanye chuki kwenye mwenzio yona mugena zifuna kwa albamu omukulu tanyige omukulu aliwa ngoje Yesu nze kasita Yesu asanyuka ayizo kunyiga na Kireva ono nani mwodo limba ne lutalo bademu kasijalala ako bakodemu kasijalala ako lutalo nayo Swahili alima nayo katalwogera
alabika aluyimba tebalina kuddamu kayimba balina kukola kapya sijalala kasajala ukawulya joyitireyo saawa zino gwe nawe aleeta lutalo okuyimba nange mulina okupa miliyoni 5 zotegedde gwe okuleeta lutalo nyimbe naye zibeezi 5 bayimbisa balina okuwaya balango ogyeko lutalo okuyimba nabo goyogedde gwoba okomako kuba kati yesu akimala ninga mbeere ngaasabiriza ate eyo goyogedde amala oba nkuwe saha akuweeyo naye oba nkuwe spice lwaki ng'oyina bangi njagala bonna kola nabo 5 miliyoni 5 kalainakola kolabo nekireva gye ezo ate manaje empijiza samala kukkiriza nga nazo zireese amala kukkiriza amazima Gaye 227 ebintu byayononese omanyi kirebe ekyombo mwatambulira ukirabe bwe kinyirira oloza byombo bino ebya bulijjo biri eri ebitudde mubuuza alabakozi Uganda olabakozi Uganda emitimu giri ebiri emabega oyagala kunafuya kola emitimu ebiri emabega nabo balalo olaba abavubuka bonna balina okutegeera nti mukama waffe bwe yali atonda abantu babiri mu kifaananyi kye abo teyabatonda mu ttaka abo yatonda batonde naye yaleeta olufu lwajja lukwata ku nsi n'abumba omuntu abalala munna mwe baavu okitegedde nkitegedde kiraba eddogo bwe mu industry ani nani nongamba kubanga li wali mu ndongo n'okusambula n'otambula bantu batugamba amalogo ku microphone amalogo mu studio amalogo wano eddogo wali experiencing ako iye era bwe yatakkiriza yesu ali mu ddogo abasajja buli atakkiriza yesu bakwatamu buli atakkiriza yesu bwaba simulegeye kennyini mulogo bwe atakkiriza yesu bayakugamba eddogo lyafuluse kubanga kakati bamba papalabayo bwobanga tonabakukkiriza mukama omanyi nti basooka benenya nnyo obwenzi kale bate bana bakwenenya bwenzi obwo kyekibeerayo baba bakola ebikolwa ebyo nga babikola nga luyimba owulidde kati buli atanabawukiriza yesu bwataba muloge yekennyini mulogo ate ngaebyawandika bigamba abalogo n'abenzi tebalisikira n'akatono obwakabaka bwabwe olupi okitegedde omulogo n'omwenzi talinawo kabyombyobwawa ni mulongoofu wadde ffenna twayonoona abakatoliki bagamba batya gubasinga emirundi emeka egi gunsinze gubasingira ddala kyebava beggalira Bikira Mariya ne bagaana omwana aleeta obulamu kakati awo omutukuvu yasooka okujja ku nsi wane mukama waffe yesu kristo atalina kati akayima koyimyemu wansi tekuli mulongoofu atu yesu mukama waffe yajjanga mutukuvu talina kibi aba alina ekibi ne bamuzikiriza naye mukama yamuzuukiza yaweesa obutuukivu buli akola ki buli akkiriza kale olw'ensonga eyo buli atakkiriza yesu lwaki tokola kyaki sisobola kugikola nga mukama waffe yazimba ekkanisa mu nnaku meka 3 gwe butakkiriza yesu nga ye kristo gwamanyi oba weeri okkiriza ani sebo nze ndi wa jesus christ omunazaresi son of nazareth anti yagamba abantu bana amaze obbalaba bamukkiriza ku mimwa naye munda mwali munda kiggwandde okumanya nti nno 5 Matayo 5:48 lugamba kale mubeere nga abatukufu nga kitamu ali mu ggulu bwali mutuukirivu nti kakati oba akyali bubezi ku mumwa wabula nga wafuna omwoyo omuki omutuukirivu nga wakkiriza okuteekebwako emikono n'oweebwa ekirabo ekyo ekyo kitwawula mwenna abakkiriza nga temuli batukuvu era enjiri gye tubulira abaganda baffe abali eyo muwulire ebigambo okkiriva gye byabagamba nange si byange bw'obanga toli mutukuvu esala ze zikola ki tezituuka ova osaba n'osaba naye bannaye notandika bimbanga ebitakola nti ebyo owulidde so kirava kati tunabakutanga tugende ku muziki waffe mu mbeera y'omwaka guno mwe tulabidde Abitex ng'agamba amalala gakusuula ne tulaba akatambi ng'omwanukula mubaleke bayombe kubanga Proline agamba tegaali malala yali business strategy ate kakati yeba Abitex obutankolera zi concert bagaana ina amalala kati basooke boogere abakulu n'abakulu abo babiri kubanga walina ku management nze mukama ayinawe yanzijja bo bwe bagamba abandi abanga n'amalala ne bataŋŋambako kakati basooke beetereeze bo ng'abo naye lwaki Abitex ono akulemeramu nnyo lwaki akuleeta nnyo anti yalina okunkolera concert nyingi mu kibuga watta ssente ze nakuba abasajja bakubanga zi hiiti nga nange nkuba hiiti naye nga tayogera
Osaye bakubanga ziyiti bakuba lugogo nange nekubanga ziyiti nga yekwese kati mukama ali mukuba kiboko. Mukama ali era nsa mukama amongeza kiboko. Amongeza kiboko. Wabayo kabide. Chovola banga alien byali akuba wali ku Freedom City. Najja ne kukutiriza nga bagabana ejende abasajja baganya okundaba. Chevanda janina mukama nankolera nga bamaze okundaba wa alien. Bajo nayingiro. Bajo kiria process. Awe sala ne yitamu. Sala neyitamu. Byebiru magundi. Bija baluma. Biruma nnyo kikofira kyali woyo. Neba naye bigenda muluma kuba kati sikyasabiriza. Era nno kati oli mu kwogera na Abitex mwennyini. Sikyasabiriza. Yennyini ayina mala kuneegayirira. Ne bw'omukulu mugamba asooke yeegayirire. Olaba ani Abitex. Amala kuneegayirira akolere concert. Otherwise, sitoma. Wavayo nogamba asigalo mubanja. Wasigalo mubanja sente. Ani nayi mujjukiza nti gayita amalala gandi ba mabanja. Gayita amalala. Ono Kireva! Yakukaka. Sene sanyu lingi nnyo okuva Eton Center akayimba kale kasumulu kusema. Namufunye nyanjoyota. Gwe muyita nalungi tutadde nyanjoyota. So Kireva ngale tunaduka projects empya ziri nyimbe empya ziri zitya. Nyimbe empya ziri mu production yange nkadde nyimbe empya ziri mu production kati empya ya Eno Beats studio wali Eno Beats Studios. Nange nyimbira ddala ne ena akolera ddala abantu basalewo senga album evayo ne mugiri receiving nja sigala nti abayimbira naye nabanga album eyo temugiri receiving nja kuddayo mu nyimba zange zasooka ntya mu production ode mu production wekwatiremu oluyimba lwa 8 cent olonze na lupya namufunye ne lwalukuba olwalero nga luzenga lupya shalwaki nabo nasibakolera enyimba mu bezo wegamba ko wakola production oli wegamba aliwo okugozesebwa ku album eno okuddayo mu sound omukadde oba okusigala mu sound omupya kitegeeza album erina okukola Kireva go wakola oluyimba lw'omusajja papa nkoze nyimba nyingi nyimba kyenda wakola ko chagayaga omutima gwange gulinze gwe moyo gwange gusimye gwe nkoleddeko Implorando Musajja Mr. Nakonkona for Drum Studios. Kwede na echi waliwo nyimba ze mukoledde nga ndi mu Proline Studios ewachiwa. Mbadde nzizaawo studio nga mukama buli kimu akimaze ne wadde wakyali ebbanja ly'okutegeragana n'owe wange. Ayagala okuba obulungi ate nange ndi eno mu misingi nkyazimba. Kati buli kimu buli kyonna kyonna nakimulekedde atambuze ekyo mukama mpe ekipya. Bwe kiri. Kyonna n'amaanyi mangi nnyo era mpita n'abaana bange baliyo nga batya kuneyanjulira nti baana bange bana bazaala mu nsenka nabo babaleete. Tandike ffenna ensi empya biri mu 7 fire. Kireva aze asinzite akiriza. So Kireva nga tukuta nyimba ki kuva 2007 mpaka wetuli wano nakulwali endala zitali zizogama ntezo mbutufu enakubira za nange zampitako nga siza kamili siza palaso za wizo bayimba sana promote nga siku yimba nyimba kizola zali nyingi zali nyingi nyimbe zali wewe zola tukuza kubanoka machape mazona nange nechinkubero kali goyogera nyimba nenze njogera bayimbi nga kale bayimbi chawa abajja Sweet Kid yaliwo Sweet Kid yaliwo muziki yakukubanga Abdulmulasi omusono gwa Mungu ate twamutandikira mu film sati nga ffe tumukolera videos mu film sati era namulabanga nga sati kuba hit nga ngamba sajja bano mulaba alina costa munana zonna zigenda kulaba Abdulmulasi naze njagala nnyo nze ziba zimperekera kubanda kale ebiseera ebyo bangi abakubanga ebiseera ebyo Bobi Wine yali waggulu negomba nnyo okubeera mu Firebase nga kubanga Million Island balinga tebakubola naye kati mukama we yanteeka mpulira kimala nange mpulira nina existence mu generation eno kati ninyo Kireva bayimbi ki mu generation eno ya 2020 eno waggulu bogamba nti bano abaana bano bataddewo enjawulo ngawe mwajjira wali enjawulo yandibadde labikira mu Chameleone naye enjawulo ekyali mu Afrigozi nti tebali nnyo mu kugoba music ate music waabwe wabbeeyo singa ku music wetukuba leero kuba alimu ebivuga live bulungi tavaawo asigala respected kati mukungiriza nnyo kuba nange gyendaga mu myaka gyabwe era mviddeko omwana mulenzi awo Pound angambe njagala music omukadde bw'atyo ne mugamba nange gyenjagala eyo jodda olumbe lw'obwavu lunuma nnyo okutaba sirade ngenda lunuma nnyo ngoyeza nga mero giwulira kati mubona ate bajenzi bano ba akina Violet bano bajenzi basiriki awo bali bagoba fine batulemwa kati balina sigala ku ekyo feeling yaabwe
temugamba nti bannayimba boolaboozi bambogerako bo nze kyobola feeling gye mpulira teringa ndowooza yabayimbi abamu ku musical gwe bakuba naye mpulira nga bali bagoba bonna bonna baali bagoba kibanga system ezzeewo ebadde ya lugafuro ye system kati bana bazzeko bavairota bana baddukidde awo ate ffe tukyawaana figo kitegeeza feeling ekyalimu ate bali gye batala so siboogerako mu bubi naye egundi yabwe gye bakutte feeling ya music waabwe kati ffe bannayuganda kye baagala ku music olaba tukyayagala figo owulidde music waleero okuteekamu omuleero omala kusasula majja kubanga oyagala okwefaananyiriza okukola ebinaabeerawo ebbanga lyonna kati twagala kukolera eyo music ddala atakola ki n'abazigu bamusanga bagamba basajja bakola ki bakubamu so Clever nga tukuta enkolagana yo ne Mayanja family eryeta kuba twakulaba nga wetondera luli mama saagala nnyo gyogerako enkolagana bwetyo olw'ensonga kati nafuna family nafuna kika kitukuvu ekyali kitwalanga mu family ewa Mr. Mayanja kubuulira nji naye saafuna nnyo buganzi enjiri tebajugula endowooza kale naye nze mmanyi owa Katonda awulira ebigambo bya Katonda ate nabo basigale nga bajja mpola nabo bajja kuwulira nze bwe nawulira nasanyuka nayagala nabo mbaweeko ku kyempulidde naye saafuna nnyo ki so nga tukuta Clever J ojja kuntalwa mpaka bujust endongo empya endongo ku mikutu ki ku mikutu tuli wa YouTube channel Clever J TikTok Clever J wa ku TikTok Clever J official ku YouTube Clever J sialeta ku Facebook ojja kunsangako nga Muwonge Gerard kubagenda kujja kusanga nga Muwonge Gerard subscribing ku YouTube muziki gutambule jangu ku TikTok totsaako birabo naye tekako like era sharing genda ku Clever J official already muziki ntandise promoting ayo ku page yange Dokita abantu bakoneko fe bagaga bakoneko lo content ndi bakoneko ajati Amina mukalazo yo waloko content atenga minister avunanyizibwa kunkula kulana okategedde yeggwanga Uganda bwekiri Ajamis Kigundu oyo nno shopping ground shopping mall byonna gwenna yavudde South Africa nga bitabuse genda ofune edduuka eritaliiko nkaayana kirungi muzeeyi yabateereddemu akasente mu nsako ya mugate nange ntumina kubasajja bange akeke motors emotoka twagala kuvulumula mpya 227 Clever J agambye nange abavubuka mbagamba mugende mu driving school muyige emmotoka mubiwulira mugende mu driving school temugulirira pamiti zebampa na kwagala nebaza mukama saakola nnyo maki naye mugende mu driving school muyige emmotoka kitabuse ku ground then Salongo Crown yagamba zonna zigula season fujja zonna zigula zonna zikola ki mu munoonyeeko ne Nalongo Bridals agamba zonna zipangisa zonna zigula ku Ham oyo ali ku Ham kosa n'omukyala wa Joyce Tam Kikumba naye ali ku Ham njagala Clever J koza ateddako mukyala Joyce Toya mukwatema kube ekikumba nga kirima sabu tonjogerako bugezi nga nnyendako kikakase nga awulidde Joyce Tam awulidde wali no fulumya omukulu yagenda ofulumya saha nga yagenda okwambaza saha azamwambaza so abantu b'ebikumba n'abasigadde mbanoonyeeko nadda bintu bye twogerako awo so mu mbeera bwe tutambira Clever tukweyanziza akantu baabo kanyumisizza akantu kali masafu nnyo okwerako nammwe oyo musajja wa Yesu temwerabira nti Adamu teyeenenya mmwe mwenenye mukirize Yesu tubeere bumu bana n'omusajja oyo bamuweereza betendo kamala aya Good.